ekintu Barakise yasinga obuzibu okuwamba nze omanyisa akwata ludda lw'embalala nze najja butereevu bwenti ku luno Barakise yatutawaanya ennyo Masaka wadde wano wadde zino kololo biki mu lubiri wano byatutawaanya naye era twamala kubanga byo byalinga bya lunaku lumulumu twagendanga lunaku lumulumu n'awalala omuliro we gwayakira ennyo ekacumbaala Soroti era nawo abaana baffe bayisibwa bubi nnyo ekacumbaala n'abaana bano abayita ekigumba era nawo ekigumba yali y'amaanyi ekigumba yali nzibu naye kubanga gwe wayita nze we nayita wano awasinga okuba wazibu kye kyaleeta okuba nti wazibuwala kati kacumbaala awo nga bw'omanyi ensi ya Soroti etangaala yo teringa eno kyererezi eringa nga bw'ogiraba nga desert kakati ebifo ebyo omuliro gwayaka nnyo kacumbaala omuliro kacumbaala bwe gwayaka naye era twamala ne tukola ki era n'oluyiira lwakwata awo enjuki ne zitukyabula n'enjuki zino zatutabula nnyo kubanga kuliko bomu yakuba enjuki ezo ne zisaasaana ne zitugugumulamu ne tuzitujja mu formation gye twalimu ne tusooka ne tukolamuko kaweziduro nga tuviira enjuki ezo era helikopita eyo omusajja oba yali kirama yagira mu helikopita n'ayita waggulu ne bamuwerekereza ne 37 ne 14 ennyonyi ne yeeyongerayo n'egenda kati ekyavamu ate oluyiira nalwo ne lukwata omuliro ne gwakaawo gwa 37 nekoleza oluyiira ne wajja nga wabeerawo akavuyo kangi naye era twavaawo ne tweyongerayo paka mu Kengere ne tukwata Soroti ne tuvaawo Soroti Bulemeezi Kampala muyiseemu mumo muli Soroti awo wonna lira ne tugenda ggulu paka Moyo paka Bibia paka Moyo gye twakoma ne tulyoka tukoma weena ate okukyekinga eriya okudda eno naye nga omuliro twagukuba muzeeyi n'asiima kubanga twakwatibwanga nnyo ennaku ffe abasirikale twagendanga ne tumanyiirigana bwe twamalanga okumanyiirigana nti oba first battalion nga bwe tuli buli omu amanyi munno obukodyo kubanga twalinanga abo bakadeeti aba 14 musajja baali bamuyita kadeeti yali musajja mukulu nga tumuyita kadeeti twamukazaako lya kadeeti yali akuba 14 yali muntu mulungi nnyo naye batujja bwagendanga okulaba twamala okujjako gavumenti ne batandika okumenya unity ate bwe mwamanyiirigananga ate nakyo kyatukosanga ate era ne bamenya endala ate ne muddabuta ate ne bamenya endala n'otandika bupya kati ate ne babateekamu abapya abakajja so erudda lwa gavumenti lyalinga kibayamba okutabula abapya n'abaki n'abakadde amanyi n'atamanyi naye ate ffe nga twalinga twagala nga bwe tumanyiiriganye tubeere nga bwe tuli naye ate bo nga balaba nti kyetaaga omukadde n'omupya babeere bumu ndaba pirika awo pirika yali mwatambula kusoomozebwa ki ng'oggyeko gwe okukwo kwoyinza okwogerako kwali mu nsiko eyo ng'oggyeko kiri ekyeŋŋambye nti kiki olifa teweerabidde naye kusoomozebwa ki generale kuwalaba ekintu kye nalaba ekyatusomooza ennyo abantu bonna ekyasinga nga tubonyabonya n'ekyatta abantu ba bulijjo okusinga kwali kulya emmere nga tojja kubeera mu kibira we weekwese ate ng'olina okulya naye ng'ate we weekwese tewali mmere nga tulina okuyiiya ennyo okulabika nga twekweka ate nga tufuna emmere ekyo ekintu kyali ky'abantu bonna abantu bonna nga era ebigaali abantu bonna abasinga abaafa mu nsiko abantu ba bulijjo wadde n'abantu naffe abayeekera ekintu ekyasinga okututta nga kulya kubanga ate kuliko operation gye baali baagala okuyiiyawo ebyo ebiseera bya gundi oyo oyita Ojoko nga yakajjangaze yali ayagala kuleetawo okusanga ennimiro za muwogo ng'ezo bazikuule wakiri zisigaliraawo bavundirawo bakendeeze emmere era n'ensuku ne batandika ozisaawa olutalo emmere bwebula mu lutalo nalwo lulema baali batandise okusaawa ensuku ngabo basanga olusuku nga balusaawa kati emmere ye yattisa abantu ne tutandika nga emmere nga tugijja wala nga tukomawo kiro abantu abakedde ku makya ogenda okunona emmere naye nga bakomawo kiro oluusi ne bagwa mu ambusi abantu ne bafiirayo ku mmere ekintu ekyo nakyo kyatusoomooza nnyo nga kisomooza ku mmere era kyovudde olaba nti ku muzeeyi olwaleero bwakutte gavumenti mulimu ebintu byalabye ebintu ebirimu obusoomoozo nti obujjanjabi n'emmere kintu ky'amaanyi kubanga naffe era ekirala ekyatta abaana
n'abantu ba bulijjo twali tetulina medical obujjanjabi abantu ffe twalwa n'ekirala kye nalabawo nti kati nga ffe abaali abayeekera wabeeranga oli mulwadde nnyo ne tulaba nga oyinza obutawona naye aduyi n'atukuba ne tulabika nga tetujja kudduka naawe mayiro nnyingi mu kifo ky'okukwata ggwe aduyi akwogeze buli kimu ate nga ffe tusobola okwettira tusobola okwejjirawo olw'okulaba tulaba tetulina ddagala tetulina mbeera yonna walinga tusobola okusalawo ne tugamba afe tudduke nga tuwewuka kubanga oluusi bakukubya amagulu gombi kati amagulu gombi wadde twakujjeeyo eri ffe kye twataasanga butakukwata kutwogera kati wakiri ofe ekyo kibenga okoze eki olutalo lugende mu maaso olutalo olwo lugende mu maaso oleme kudda okulonkoma banno kati ebintu ebyo nabyo byawumiza nnyo abantu obujjanjabi kyova olaba muzeeyi abutaddemu amaanyi bwetaaga era abakomplaininga ku byobujjanjabi bongeremu amaanyi bagamba eddagala terimu maki mu malwaliro ttono naye simanyi oba lwaki teririimu naye ndowooza nze nga kyendowooza era kya bubbi ne bwe baliteekamu omulala alitwala bwekikwatako babitwala obubbi bungi nekirala kyendaba gundi eno ey'okugamba ebya corruption nze ngamba muzeeyi yali alina nakugiteeka oba namba 4 oba namba 3 naye ndowooza lwakuba byali tebisoboka kubiteeka omwo kyovudde olaba nga yalwawo n'asooka n'akirekerayo n'agiteeka mu 9 nga 10 eri kumpi kutuuka n'asooka n'aleka eri n'awewa kubanga n'omupiira bwe gubeera muliifu ng'afuuwa buli kimu nagwo tegukola ki segunyuma n'agiteeka eri waggulu kati amalwaliro geetaagamu kubanga naffe ekyasinga otubonyaabonya ddagala nakulya ebintu ebyo byatisa nnyo abantu senga abantu baali basobola okuba nga baali nga wano nti olina dryleson gy'obeera nayo mu nsiko abantu bangi tebaalifudde naye ng'okulya obeerayo enjala n'ekuluma n'okuuma omuwogo gwo n'ogwokya n'osunangako katono ng'onywerako amazzi n'osunako katono ng'onywerako amazzi mpola mpola naye ate oba okyanywa munno n'akusaba ate tosobola mumma kubanga twalinga obumu nga tulina okubeerwa n'obumu mpulira empengere empengere zino twaziriira wano nze okulya ku mpengere naziriirawo nabisojja mu biseera bya sinzifaya kubanga n'amagye ga bote bwe bazituleeterako awo nabisojja mu mmotoka ne bazitugabirako awo n'ebijanjaalo twabiriirako awo nabisojja ate engoma wali bwe twagenda engoma ekiro ne batuwa amaliba batufumbira maliba ene waffe twali tetugalina eddiba ng'oliri otya nga balinnyika ne batufumbira ne tulya kati ate bwe twatuuka eri ne tulya amaliba n'okolokotako obuviiri nga baganyika ne bakolokotako obuviiri ne tugalya era naawe nabisojjo twagalyako naye nga otambula ng'oyuga ne tutambula eyo mu nsiko tunoonya obuswa abaana bafiira nnyo nabisojjo nabisojjo wali tetulina bwe tugenda mu mmere kunoonya mmere twagendanga eyo ne tutambula tunoonya obukwanso emirondo bikiki emiti gyonna egiriibwa oba ennyonza ne mutambula eyo ne mujja nga munoonya akantu koolaba obulamu bwo bubeerewo nga tugenda nga tubirondalonda nga tulya naye ng'enjala yasoomooza nnyo abantu abangi n'abantu abasinga abaafa ng'obadde bagambye nti bazuukidde ojja kusanga nga abasinga okulya kwabaleeteranga obuzibu ne bagwa mu ambusi naye nga banoonya pulaani ey'okulabika nga bagenda mu mmere ak'okulya ate n'amagye gobo tegagezanga nnyo okuyitira mu sekita erimu emmere bwe babanga bakola operation ne bayitanga mu byalo ebisubirwa okubaamu muwogo n'amatooke nabo nga gye basinga okolopa nabo bagyetaaga nabo balinanga abantu abajjanga ate be bajjanga nabo kubanga omanyi kuliko abantu abalipootinganga ne bava mu ffe ne beewaayo mu magye gali bwe batuukanga wali ewa Busaana ne bababuuza ani alina gwamanyi oba Bugerere oba wa agende nga bamuta n'agenda ne bagenda eyo oba Bugerere oba wa gwe gy'oba omanyi nti olina abantu bo nga bakuleka ng'ogenda abatayina babeeranga nabo mu barakisi kati nabo bajjanga ate mu kigaali ky'emmere ate era n'osanga nga bigaali bitomereganyi kati ffe abamilisiya omulimu gwaffe gwalinga gwegwo okulabika nti tetutomeregana ebigaali bino tebitomeregana na bigaali biri olina okumanya kiri kiyita wali naffe tuyite wano naye ate jjukira nabo balinga balinanga nabo bamilisiya balinga bayusi
naffe ate nga tulina abayusi nabo nga balina abakola leeka era ngaffe nabo ekigaali kyabwe mu kukireeta bakireeta kuliko abayusi abo abakulembedde era babeera mpulira nnyo embeera ya Kakumbi oba mpulira nnyo embeera ey'okuteesesaawo entiisa abaana baleme okukola effujjo edda nga emisango egisinga obungi akafuuni kaalingawo akakumbi era kyova olaba nga nsaba muzeeyi ampe ettipa eno nayita mu kufa kubanga abantu bangi baawona okufa abaali mu nsiko olw'akakumbi ako bwe twalinga nga tutambula mu kkubo oba nga tulina gye tulaga nga muli basirikale nga muli ku layini tewamalanga gakkirizibwa kuva ku layini eyo wamalanga kusaba nti oba onjagala kweyamba bwe wagendanga okweyamba layini eyo yonna yayimiriranga n'omala okweyamba twalinga kye twekengera wammanga oyinza okukyama awantu n'oteekayo akabaluwa oba n'owandiika ku ttaka n'ogamba tulaze awantu gundi kakati ekintu ekyo kyaleetanga okukugaana okuvaawo era weyambanga awo wetulaba kumpi dawali ne tupiga magooti ne tufukamira awo ne tukulinda n'okola byokola baba meka abaagala ne tuyimirira ne beemala okumala bye bamala ne tutambula ne tukola ki naye senga nga wavangawo n'ofubutuka awantu nga tetwategedde twalinga tetuyinza kuwozesa musango kubanga oyinza okuwoza n'osinga ate nga kibadde kituufu olina gw'ova okulabula oba gw'obadde naye wakubwanga akafuuni oteeka okubanga olina omupango gw'omuntu gw'osisinkanye era ekigaali bwe kyalinga kisima wano emmere erudda n'erudda waabeerangayo abakuuma ebbali n'abalala nga bali waggulu ku miti okulengera rawundi ng'olina kubeera mu muwogo ng'oyo bw'aba tabamaze nga waliwo abasigadde sigamba nti abamu bagende eno ate abamu abaafunye baddeyo twagamba nga muwogo tamaze era ffenna afunye n'atafunye nga tugenda abalala era bafune muwogo oba emmere yonna nga tutambula nga nsanafu oba enkolooto bwe zizinga awantu ne zifuna ebyokulya byonna zirina okuba nga zeetisse zonna zirina okuba nga zeetisse naffe baasimanga muwogo abamu ne batafuna muwogo ng'aganye okumala ne babuuza kuliko abatafunye nti ye ng'ani amanyi muwogo waali nga kuffe abayusi tuba tumanyi muwogo omulala waali nga tusalawo shortcut nga tugwa mu muwogo oyo nga tupiga magoti ng'abo abatafunye nabo nga bagenda bakuula muwogo nga ffenna tumala okujjula nga tusika ekigaali omulundi gumu tetwaddanga mu kkubo lye twayitamu eryatuleese twalinga ffe twamaze eddata okuziga ekkubo nga tumanyi nti ate bwe twajjidde wano kati ate tulina kubalulira wano waakiri twayitanga ewala ennyo ne tutuuka ekiro naye nga tetuyise mu kkubo lyatututte ffe tetwayitanga mu kkubo lyatututte ate ne tuliddiramu twamanyanga nti bwe tunaaba twetisse tuba n'obuzito ne tumanya nti wano kwe kumpi tuyita ewala nga tugenda mu mmere eyo ate amadda ne tusala shortcut ne tugguka amangu gye tulaga ne tugguka we tutwala emmere yaffe ne tulyoka tutuuka eyo ne tugabana buli omu n'agenda mu kampu ye twabeeranga mu kampu banayinki babeeranga mu maditaaki gaabwe naye nga mu kukuŋŋaana twakuŋŋaananga wamu mu kigaali okugenda mu kigaali ky'emmere twakimanyanga era abaakolanga ku mulimu ogwo era ffe abayusi ffe twagendanga ne tugamba ab'omu kibira gundi ne tugamba ab'omu kibira ky'egindi ne bagundi ne babeera kubanga naffe aba milisiya twabeeranga mu bibira eby'enjawulo ne tujja ne twegatta ne tugenda ne tukola operation ey'emmere ne tumanya nti ebukiibi waliyo amatooke egindi waliyo ne tugamba leero tugenda kunona matooke naye abantu tebayagalanga nnyo matooke ekiki ekiri awo matooke ago wetikange galimu n'emisoso mu kufumba muwogo twalinga tusobola bw'oba tolina sepiti omwokya amatooke galina misoso ki anti olina okuwaata n'osaanika oba n'oteeka wadde obikoze naye ng'ate ganguwa okuva ne mu lubuto gabeerangawo wali etteerwe n'ebukiibi amatooke galingawo naye nga bw'oba oli ayaleese muwogo aba akusinga ayaleese muwogo asobola okwokya kati ate ffenna amaka tegagendanga mu kigaali baabalanga abantu abasobola okuvaawo nti gwe ne muleetayo omu nawali ne wavaayo nawali buli gurupu nga bwe muli n'abaleetera emmere naye so si mwenna ne muvaawo ne mugamba mwagenze mu kigaali kya mmere baasigalanga abantu abagendanga okuleetera bannaabwe emmere n'abalala enkya ne bagenda mu mmere n'abalala enkya ne bagenda mu mmere bwe batyo mu gurupu
bino byonna byogedde naye sinnawulira famire ogireko otya ku myaka 12 ogamba nti nti oyingidde obuyeekera kati nze nali ebiseera ebyo olutalo nga lwakatandika nali mbeera wa jjajjange Erina Nakibuuka era naye nga abaawaabo ab'Emakonkonyigo yali abeera Makonkonyigo district Luweero okay Katagwe okay kakati oyo jjajja nga twekweka mu kibiro omwo nga tukyawulira rumors ezo mu 81 bagamba abayeekera bakyebiki ebyo tubiwulira kubanga nzoro kitange yali amaze okufa ne mama naye nga amaze okufa kakati nensigala nembeera ne jjajja nga bafudde mbeere ne ya bulijjo mbeere ne ya bulijjo era ne jjajja Erina naye naafa mu mbeere ne ya bulijjo mu lutalo mu biseera by'olutalo era bamuziika abantu basatu bokka anti abantu baali badduse nga badduse beekwese kati abantu basatu ne bajja ne bamuziika ne bafuna bamuteeka naye olutalo bwe lwaggwa ne bamugjayo ne bamuteeka ku bijja kakati nze ne bannange ne tusiga ne mbeera mu gurupu y'abaana abato nga bwe twabeeranga nga tulinga obukoko ne twekweka mu gurupu y'omuliraanwa waliwo ekibire ekyali awo nga mulimu abalala abeekwekamu naffe ne twegatta mu gurupu eyo naffe ne twekweka awo kati bwe tugenda nga tutandika mpola mpola batuyingiza bukadogo mu bya baminisitiri ebyo era mu gurupu egyo emikwano nga abamu bakulu abaminisitiri abamu ffe tuli buto abamu nga batusinga obukulu abamu nga bategeera kye tukola abamu nga tetutegeera kye tukola naye kiri nti batuyigiriza bye tugenda okukola ne tubikola so wagenda mu nsiko nga gwe ebya famire nga twayawukana nga sigirina nga tolina nga sirina famire ndaba omutima oguli awo nga sirina famire nga tolina kyolowooza tolina ngesasanye fena gwoliwo nze ndiwo nali sirina famire ne twegatta n'abalala ne tubeera nga twekumaakuma bwe tutyo n'abaana abalala mu kuyingira wano olutalo ne mulwana oddayo kodi ewammwe nga tumaze okulwana okusaba paasi ng'oyingidde mu lutalo olutalo luwedde waddayo ko nga terunaggwa waddayo nga luwedde olutalo lwamala kuggwa olutalo bwe lumala okuggwa yali mu 88 yali 89 nengendako nensaba pass omanyi nze nali ludda lw'eggulu eyo ku bino ebyakkonyi nensaba pass nengenda keeka bwe ntuuka eka nga wantu sikyategeera nawo mbuuza na bubuuza nentuuka waka nendaba waka nange kwe kusaba bino bwe bituukidde ebyokugamba nti kuwummula magye nange neŋŋamba nti baatugamba olutalo bwe lunaggwa tujja kuddawa awaka nange nensaba nga tonatuukayo eyo kubanga jjukira wabuuza na bubuuza okudda ewaka osanga wali watya awaka nagenda okusanga eri awaka wennyini we nali mbeera tewaali muntu abantu abali wasanga kifulukwa nasanga kyali kifulukwa nga abantu kiri awo kati nze nenzija eno jjajja musi bwe bajjayo eri amagumba ne bagaleeta wano nawalala ewa jjajja muyita jjajja ng'ayina bw'ayita oli jjajjange Erina ng'amuyita ssenga we natuukira ne balyoka bambuulira ebikwatagana n'eyo yonna buli kimu nga bwe byali mu nsiko twavaayo olutalo bwe lwaggwa ne banyumiza ebyentalo nga biruwedde nange nenkomayo ne baŋŋamba ng'okuze obwana jjajja Musisi natandika okunnambuza mu byalo nti obwo obwana bwagenda buti baabutwala mu nsiko ne babuyingiza obuyeekera wano baasaanawo abantu abasinga baavaawo dda n'abantu sibategeera abamu sibamanyi na kubamanya wankiraba ekyo nga nti ogenda okuddayo ng'abantu tokyabategeera nga buli kimu akindaga bulazi kati bwe naddayo nga batusabye ne batukkiriza okuwummula ne bampa emitwalo gyange 15 ne nkwata emitwalo 12 nengulako ekibanja akabanja era mwendi naye nga sittaka sente ezo zaali zigula ekibanja ekibanja nakigula yiika 5 nakigula emitwalo 10 zaalimu vali nengulako n'akate omutwalo gumu ennyana nengulako n'akate ennyana nensigaza omutwalo neguba nga gwenkozesa ebirala biyamba waka omutwalo gwali mungi ebiseera ebyo gwali mungi ebiseera 9 nazigula emitwalo 12 nazigula 12
ate gwe wali muvumu oba okuddira emitwalo 15 gye bakuwadde n'ogambe 12 gyonna kangule wano nga waliwo jjajja omukyala ye yaŋŋamba togula poloti nali ŋŋenda kugula poloti nga baŋŋamba bino ebya poloti naŋŋamba omukazi gw'oleese mwana muto bw'anaazaala poloti munaalyaki abaana bano babawaaki naŋŋamba gula kibanja kati ekibanja nensimbako emmwanyi naye kati ndi omwo mu kibanja mwentetenkanyiza mpola mpola mwensabira nti muzeeyi n'amala mpa tipa eyo nja kusobola okwegula wansi mbeera wansi awo nga yiika zange ezo weekulaakulanye ngule nga nfuna akaapa kuba baleme kuntaganya naye nsaba muzeeyi anyamba mpe tipa nange natambuza bigere nze gwolaba nga sivuddeeko Katonda nanyamba nze sirwalanga ate Katonda kye mwebalizaako paka nakati nze okuva mu nsiko paka okuva mu nsiko olutalo okuggwa paka kati nze sirwalangako ne ngenda ku kitanda okujjako bino bye bankubirawo Katonga wano ne banteeka ekitovu omanyi eddwaliro ly'ekitovu eryo lyatuyamba nnyo n'eddwaliro ly'eggulu ku lutalo luno olutalo lwa muzeeyi luno eddwaliro ly'ekitovu lulinamu omukono gw'amaanyi n'eddwaliro ly'eggulu lwakyo kubanga ffenna twaggwerawo ekitovu oyogera otya okusoomozebwa kuwatuukako n'otatubuulira kuba olubale ndulaba olubale luno luli wano sibulidde bw'okyogerako anti awo twali nga ndi n'afande Kasasa ng'ali ku mashindigaani ye nenjagala okulingiza ndaba obusajja buli bujja kubanga ffe twali ku buliigi mba ŋŋenda okulingiza bwe ndi esasi ne cwi kwe kumpita wano ne bantwala ekitovu wawo n'essasi ne bantwala ekitovu hospital ne banzijanjabira awo era abasawo abo ab'ekitovu baali bantu balamu simanyi nakati umanyi siddangayo nze olutalo buli kyanga luggwa bwe lwaggwa sigendangako kitovu tomanyi na bwe wafaanana nnyinza n'okuba n'ekkubo sirimanyi kati nze nakoma awo bwe twabeerere ennabyewanga eryo ekkubo nalikoma mu 86 okukwata ekkubo eri kubanga nabeerako ku ditaaki emutukula ne tutambula eyo Kyakatuuma Lukulavu mu bisozi eyo nga tukuuma awo ku booda emutukula nga yonna ekyali Masaka era ne tujja ne tubeerako eyo emaddu n'afande Drago maddu Gomba gye baatujja ne batutwala enabbiratuku nga bamaze okuba afande mu Giseeyi ne tugenda enabbiratuku Moroto nabbiratuku Namaalo Yiriyiri Wirulu Kasaalaba ne tubeerako eyo gye tuvudde tulyoke tugende eggulu yonna eyo muli mu kulwana tuli mu kulwana pirikapirika nga tuli mu pirikapirika nze natambula nnyo eggwanga lino ate nga ntera nnyo okubeera mbadde nnyo ku ntalo ebifo ebibaddemu entalo ennyo nze kyova olaba nze saagenda mu bakadogo kusoma nali komanda nali komanda nga nina amagye batugamba nga twagendanga mu mukutano gw'omu officers ne bagamba mulonde bakadogo bagenda mbalala kusoma nze nga nange ngamba Saameja genda olonde funa bakadogo bonna bateeke wali nze nga ndabanga omukulu nina ne mescot bali wali nga siyinza genda mu bakadogo ebyokusoma by'abaana bato nga nze simanyi nti ndi mwana muto nga n'omuganyulo sigumanyi siina kyensuubira naye kati ŋŋenda okusangamu obuzibu nga tulonze bakadogo bamaze okusoma tutandise n'okulonda abagenda ku makoosi aga ensozi biki ebyo ng'era nze ŋŋamba bugambi nze nnonda gundi agende bagenze okujja nga ba second lieutenant babawadde appointment nendaba nga nze sikyalina wenja neŋŋamba lwaki mba siwummula sisomye saasoma naye ate appointment njirina neŋŋamba kati n'abeera ku appointment ogenda okulaba omuntu abadde omusirikale wo bamuleese nga bamugamba nti oyo ye mukamaawo neŋŋamba nti neŋŋamba kaffe katuwummule kubanga batugamba olutalo bwe lunagwa bajja kufuna amagye nempumula sigwe weekotogerako ennyini anti nali simanyi nali muto tewali wakubuusa omuntu nze aliwo nga kitange oba jjajjange Museveni kituufu era yantegeerera era n'okubonaabona kwendimu oba ng'ayagala mbeera obulungi nakati ne bwasalawo nti Ssenyonjo ogenda kubeera bulungi kusinziira ku bye wakola n'olutalo bwe walwana Museveni yasalawo ne bwayagala nti kati abaana bange nange eyo koosi yonna efe era yasalawo naye nze abakadde bange bonna tewali nze siina bakadde bange
nze mukulu njagala katono nnyo tukooneko ku lutalo lw'engulu eno kuba mpulira buli lw'oyogera oyogera ku ngulu. In fact eruweera eno oyinza okuba waliyo ne wakola obwamerisha oyinza okuba tewakuba nnyo mundu sayidi eno egulu eruweero n'ate engulu nagikubira ddala wakuba nnyo mundu goni ono nakati saawa eno wakyaliwo abalowooza nti byali byappa nti byali byakupanga bupanzi abagamba nti tabangayo nakati waliwo abakyali bwe batyo nze saamulaba so olutalo luno lwali lutya olutalo lwa Kkonyi nze Kkonyi saamulaba nti oyo maaso ng'ayimiridde awo oba nti mumanyi naye nalwana ne Kkonyi n'Odongola Tteke n'Oyuku Berego baani bonna nze nalwana nabo kubanga eggulu yonna ngimanyi ng'oggyeko kitigumu naye nze eggulu nagyetooloola yonna okuva wano koona Kamudiini nenjikuba ebibiya nenjija nenjitwala eno Mozoka Forest eno atyaka mayanga pakwaki oluyati eno yonna oluyo paka ngali Kaluma nga bwatambula bwati eyo Paralogi mu paaka eyo yonna Mozoka Forest n'opoka omwonna mwopoka ebifo byonna ku Rivers okwo kwonna mwonna neetooloolamu nga tulwana ne Kkonyi ne Kkonyi byonna byabadde byonna mbibaddemu ebya Kkonyi byonna siina we sibadde zitaaki twazivangamu ne tugamba tuwadde wano naye nga ne bw'okweka sepiti olimala era n'odda n'otuuka awo n'ogikwekulawo wagikweka kubanga twamalanga ate ne tuddawo mu pozisoni eyo Kkonyi twalwana naye ne tugomoka naye buli wamu nze n'okutuuka okuwummula njawukanye na Kkonyi era n'omukazi gwe nnina namujja ggulu awaki weeyo era nkyamulina namuwasa 89 yeetikka peeke era bakazi baffe bweba ataganjudde nnyo n'ekibbali ayinza n'okuba kyakiyina ekyepabo nga tutandika gundi twava awaki dikwota yaffe ne tutandikawo eyepabo nga ye brigade yaffe Lwaddiga nga yaliwo nga division commando ye Waswa bali kaleke nze ggulu ngyetoolodde ate sibeerangako nti siri komanda mu ggulu mbadde oyo afande John Ruyima tubadde naye mu palatuni emu mu kampani emu maya mu kampani emu nga naye palatuni komanda nange nga ndi palatuni komanda oyo lieutenant kati kano ndowooza John Ruyima yali palatuni komanda nga nange ndi palatuni komanda oluusi nembeera OC ate ye nabeera palatuni komanda oli sergeant nga ndi sergeant paka gwe lwobikooye paka lwembikooye ebya appointment nga ndaba bijja kummenya ate nga bwe ntunula maaso era siina we nnyigira nga saasoma ekiba ku appointment ne batakuwa rank anti baali mpadde ranka naye nga tulaba appointment zitambula ne rank zitambula ne ranka naye kati bayinza okumpa office nga naye ate saasoma okujjako okubanga mbeeraawo ne Lieutenant Kano yange saasoma nembeera nga ngoberera bugoberezi bwe nti nemba nga nfuna musaala mpozi kyekyokka ate era ekyali badde nga kibamenya so atasomye takula bakukuza lwe baba bakuyambye oba olina byokolaawo oba oli ku mmundu oba balaba ebintu bibayinza okuteekamu awo naye nga tolina kifo ky'amaanyi ofiisi gy'oyinza kubeeramu ey'amaanyi nga tewasoma ebintu ebisinga byonna olina okubala emmundu ziri mmeka amasasi gali ameka ne bakuteeka ku bwamula nga gw'okulira amula olina okubanga byonna bya kalaamu ebyo nabyo bigaana anti kati olina okubibala n'obalansinga ebitabo n'ogambagana amasasi gafulumye juzi gano ag'ejjeero nina bwe gati 37 nina bwe gati buli kika ky'amasasi buli kimu ne bokisi olina okuzisomako okuzimanya nti eyo bokisi ya kika gundi ya mundu gundi togiwaayo eyo bweti erimu amasasi bwe gati oyagala amasasi ameka nti bwe gati nojjayo amabokisi n'ogagattagatta nti bwe ngatta ezo bokisi 5 ge masasi bwe gati bwe baagala ne bagatwala kati byonna olina okubanga wabisoma ng'osomyeko so gwenge yali engulu eyo ebikolobero bino byonna bye tuze tulaba babikolanga muliwa kuba tulabye abantu be basekula mu binu tulabye bibasalako amatu tulabye bibakola ki emimwa abantu Kkonyi abamu be yasalangako emimwa
n'abamu abo be yasalangako amatu be bantu be yasanganga abantu abo balinanga abantu ababeganga n'osanga nga tulina kampu wano tukampinze n'osanga nga kuliko abantu betukozesa olw'olulimi nga omuntu oyo amanyi Oluswayiri ojja kusanga amanyi Oluswayiri tetwagala nnyo okumweyambisa okubanga avuunulira abantu abo bantu bali abalala n'abagamba bannange muve mu nsiko mukole bwe muti kubanga twafunanga abantu abavangayo mu nsiko ne batwegattako ngate tetubasse naye bwe bakwatanga omuntu oyo alabika nga abadde akolagana naffe bamujjangako amatu okumubonyereza oba emimwa oba abantu abo batuyambanga ne batuwaako bye batuwa ne tutuukaawo ne batwaniriza sekiti eyo bagiyisanga bubi kati kyova osanga nga abantu nabo baddukanga baalinga mwozoka eyo wawa ne baddukayo ne bagenda nga mu bifo ebirala ebirimu abantu abangi awali okumpi n'amagye naye senga bakugwikirizanga ne wabaawo mbega omu ayagambye nti oyo yabadde juzi bakola bee bati ne bee bati bamusalanga emimwa naye nga konyi yaliyo nga ojali Okay, okujjako nga olina kyoyagala mpozi okwongera okumanya embeera gy'owangaliramu kati. Embeera gye mpangaliramu ndi mukunkumbi nze nnima emmere yange ey'okulya embeezaawo nwanyisa okuweerera abaana nina abaana nazaala nina amaka 2 nina abakazi 2 era balina abaana basoma naye ne bw'olaba nzize wano nga nsaba muzeeyi ampe katipa kanyambeko nange mpewukirwe mbe nga mpummula kubanga nakola okuva mu buto nga nkozesebwa nakati wadde nnima nkola kyera ninga akozesebwa sinawummula naali badde nsigazaayo kana akabanga nange nentuula nenfuna omutwalo nga ntudde nenfunanga nemba nga ndi awo omwana nandeetera emitwalo 2 nangamba gye nkozeeyo nandeetera enkya akanyama nange nempuuta kasupu kubanga ffe twalya bubi nga bwe nkugambye nti emmere nga tute awe katonga awo bafumbanga mu pipa nga mwe bafumbira naye nga wali bw'obeera n'ekikofiira kyo mwoteeka emmere oba si ekyo oteekawo ngalo n'ojjawo n'engalo zo omukono gwo gwe gupimira emmere ffe tetwalinanga masowaani nga temuyina ekkola ekintu ekyo ku sipiidi okubanga mumaze okusaasaana mwakolaga mutya bafumba mu pipa bafumbanga mu pipa nga tetulina masowaani oteeka mu mukono mukono gwe bakuweera ku mukono ne mangu novaawo ne musaasaana mangu nga mugenda eri wala si kubeera wamu mukono oba ogenda kulya anti omukono ogwo tetwalyanga kukkuta ffe nga kati abantu be baagala mbusakuse kubaawo olunaku lwaleero era n'obaawo bino ebyemmere mbu abasirikale be bamala kyakula apaana toosa mbu emmere temala olw'okuba batudde bali ku mirembe ffe tetwalina mirembe ffe twanoonyanga bulamu bwaffe kubaawo olwaleero n'enkya n'embaawo kubanga emmere y'omukono gwo eno bw'ogiteeka mu lubuto olwaleero enkya tojja kufa batugamba gye tulina okulya ffe gye twajjanga awo batuyiranga emmotoka yayiwanga wano emmere neeri kati omusuuluulu gwagendanga guti ogenda otoolako n'engalo zo omusuuluulu nga bwegugenda neggwawo n'ogenda n'abalala bwe batyo neeri ne bagenda nga basuula bateeka emmere eyo wansi ku ttaka mukoolansi bayivuunikanga awo akawunga egguduli ene basalanga epipa ne bagisalamu ekitundu neyagoyanga akawunga ne bagisalamu ekitundu kati ekitundu ekyo nga kyebagoyeramu akawunga kati ku luguudo wano okukoolansi bayiwangako bwe bati nga tujja wano osunako kyosunye mu ngalo gwe kyopimya n'ogenda n'omulala n'asuna bwego nga layini bwegenda teriva envolusi bayiwanga kuli bwe bati kati engeri gye bayiwangako bavuunika kuli byonna gwe ofunye omukisa kofunye kogenda nako kiri nti bw'oteekamu akantu ako mu lubuto tojja kufa ekituufu tojja kufa kulya kubaawo si kulya kukkuta si kulya kukkuta abantu balina emirembe yendya nno gye batugamba okulya eyo ennungi kulya kubaawo kulya kukkuta mbuto luzimba ffe twalyanga kubaawo naye so si omuntu kugenda n'atuula ku sowani y'akawunga kubanga kati olwaleero bagenda ne bagamba mabega eri nga leesoni mane tennajja zino ssente z'emmere kubanga bajjawo ebyemmere n'ey'oguduliya ne bateekawo nga ssente zijjira ku gundi ku musaala gwo naye ffe bagoyanga kawunga twabeeranga ffe ssente zino okuvungisa essente zino zaatusanga maddu
twali tuli maddu n'afande Drago ne tutandika okufuna sente zino nga bavungisizza gye twazifunirawo naye ffe nga tetulina mugaso gwa sente tetulina bye tugula nga buli kimu batuwa buki babituwa buwi batuwanga buwi mmere mugenda wali mufuna ya guduli ya biki ebyo naye nga abaana bakomplaininga akawunga kabisi simanya biki tekamala bana abasanze ng'olutalo luwedde naye ffe ng'olutalo terunaggwa nga tukyali mu nsiko tolina gw'ogamba emmere nti temala kubanga weeyiyanga wekka okumanya nti obaawo ku bwongo obwo so si bwa mulala mbu omuntu akuyiyize gwe bw'onoolya ffe kasita baasalanga nti tugenda mu kigaali ne bayiya tugenda kugerengetanya baategedde akawogo kali gindi bagambye muwogo oyo akyali muto akyabulamu kubaako abaabibeze ne tugamba tusooke ow'endalike ekigaali ne kyolera mu ndalike ne bamanya nti tujja kudda ssaawa bwe ziti era ne ze tuddiramu ne tutambula paka ne tutuuka ku mmere eyo muwogo yabeerangayo nga twategedde dda nti ali gindi ne tugamba awo wakyali wazibu obusajja obwo buli kumpi tuyinza okuva wano bo ne butusookayo ku mmere eyo ne tugireka tumala kububaza nti ate bukutte eno era nga buli kimu kyonna twamaze okukifuna ne tulyoka tusindikayo ekigaali ne kigenda so saawa eno wangalira mu bulimi mpangalira mu bulimi kyewali agadde president akuyambe wekyogedde dda nakyogedde dda anyamba mpe tipa eyo ewaffe tipa eyo newankubadde nga ngisabanga nze manyi nti tipa eyo nga nagifunye n'abeekatagwe nabo naffe mu nsiko eyo emmotoka abasinga ng'oyagala okuzimba abekikyusa bano abagagga be balina amatipa naye kati ng'eriffe mu nsokolo okuba simu eno ne baleeta tipa nejja ekusombera bulooka kati nze bwe mbeera naye eri wadde nange mba nfunamu naye beesemberedde abantu eba ku kitundu abantu baba bafunamu ne bekuba kuziika oba ku nnyimbe oba kukola ki eba etuyamba ffenna kitwanguyira nange ne manya nti mu kitundu kyange ne bamanya nti naffe tulina emmotoka eyo okumpi bampeera ennamba y'essimu ennamba yange ey'essimu eri 0773 47 411 eya Airtel nguzogera speed nnyo eri 077 33 47 411 Airtel eri 0700 999 622 73 eyo Airtel mbeera Wabusaana ne Kamira mugombolola ye Kamira kubanga Wabusaana yali emu kati bagikutulamu ne bagiteekako Kamira neberanga kati Kamira ne Wabusaana naye luli yali Wabusaana yonna ebiseera biri ebyolutalo yali Wabusaana gye mpangalira awo mu district y'e Luweero nkyali mu kafo ako kennyini akaalimu ensisinkano era ne muzeeyi edda ng'agaba medals ne zaasooka ffe twasooka okufuna abo ne baterulaga emidaali gino egyasooka edda ng'ateekawo ekijjukizo ekyo ekyewabusaana yajja n'ampa omudaali era we yatusanga ku mudaali ogwo we yagumpeera era wendi wafuna omudaali yampa omudaali naye tekwali wadde 10 bampa mwereere kyovudde olaba nga nsaba tipa neekolere kubanga abantu ne bwagamba olwaleero nti Ssennyonjo bamuwe emitwalo 2 oba 5 oyinza okusanga nga babyogera mu linnya nezifuna naye bwampita n'angamba jangu Ssennyonjo nkuwe ekitipa kino ne nfuna omwana n'ajja n'akijjawo ne kituuka ku kitundu enduulu ne ziraya nti twalwana nange mmanya nti bangi bajja kufunamu omwo mu tipa eyo n'abalala bajja kufuna emirimu abaana nja bagamba mukole okwo nga wadde si bange kiba kikusikiriza n'okugamba abaana nti muyingire ejje bayingire amagye kubanga kati sinnafuna mwana ayingira amagye naye nina aba senior 6 aba senior 6 mbayina n'abadiguli mulina taata yalwana naye kasente sike kati abaana basoma naye simanyi nti banaafuna emirimu simanyi bagende mu magye anti mu magye kakati nabo bagamba taata yafunamu ki naye bwe bampa tipa eyo abaana nina abaana abavubuka mbalina n'ab'ekitundu abaana b'ekitundu baliyingidde amagye abayeyo waffe naye bagamba Ssennyonjo yafuna ki mu magye abantu abalwana kubanga bo bamanyi kubanga nawulirako afande Kurayije abamu nabawulira boogera wano nti afande Kurayije yagamba nti abamu tweyogeza naye mu nsiko twaliyo mu nsiko abamu twaliyo naye kale wankubadde waliwo abeepyeteka kubanga nkupulira ne ku Lwekotonga kuliko abagamba mbu baali Katonga naye ng'ate babiwulira buwulize tebaaliyo
Go waliyo. Nze naliyo Katonga. Naliyo. Ku Katonga naliko. Okay. Nze natambuza bigere nga bwe twetolola bwe tutipaka awo Katonga paka. Yonna nalimu. Nalimu. So okwamba Kampala waliwa. Okwamba Kampala nze nali mu 1st battalion. Mwe mwawamba. Ffe twawamba 1st battalion yakwata lediye. Wala kunnyonnyola lutalo nga bwe lwaliwo ebirala twabyerabira ebirala tubimanyi naye ng'ojjukira nti awo twaliwo na wano twaliwo na wano twagenda bwe tuti ne bwe tuti ne tutuukawo ate bwe tusisinkana kale kati nyinza okubeera n'omwana wa 1st battalion obanga tulinga basatu oba bana oyinza okusanga nze neerabira kino ate ng'onaakijjukira n'osanga yeerabira omuntu gwe twali naye n'agamba nti ate afandeko n'agamba yonna yali alibwati nti ne twebanga twejjukanya ne tubanga bwe tusisinkana n'abaali mu 1st enkadde ng'obijjukira tali bino ebyabwe ebipya bino ebya jjojjo naye eri enkadde gye twava nayo ey'ensiko kubanga ezimu bazikoze kati eyo kati olaba nga 7th battalion okugituuma 7th yasooka kuba vumbula nefuuka Mwanga battalion nedda mu Kiwanguzi unit afande Charlie Gonza najja n'agituuma 7th battalion mkinana mu 3 kati bosanga omuntu wa 7th abagiyingidde nga oba weeri kati naye ng'eri eyasooka yavumbula gyeri enkadde n'osanga n'abaana tebaliimu apo temuliimu n'ogu erinnya lyayo lyasigalawo oyinza okusanga nga abaana bavumbula bonna baawummula abaasooka abakadde nga baawummula vumbula baawummula kituufu ennamba ntono nnyo abalimu nga baali mu vumbula kati ng'ate bakyali mu magye kubanga abasinga kati bakadde abasinga era ekyabajjamu ojja kusanga nga balinga nze ng'era tebaasoma nabo ne balaba nga tebalina gye balaga kubanga mulimu ate abamu abakyalimu nga baalimu bakadde n'omusanga ng'era sergeant oba kopolo nga yali mu nsiko olw'okuba teyasoma kati omwangu okusinga okumenyeka n'obeera ku bulinzi paatulo biki n'obeera ng'oli ku ebyo ate nze nga mbazzeeka abasobola nga bwe twagamba nti tulina amagye mu maaso abasobola ate bavubuka baali genze n'omulimu ogwo naye muzeeyi ffe n'atulabamu mu ngeri ye nga bwaliwo ate Mukama atuyambye abantu ab'edda nga bwe nkugambye nze bukyanga nva mu nsiko sirwalanga ne ngenda ku kitanda paka na buli kati kiringa muzeeyi naye kirabika empewo eyo gye twalimu naye erina kye yatukolako twafuuka ensolo yabagumya twafuuka ng'engabi toyinza kutambula awo n'osanga engabi nga ndwadde yeebase n'ogironda oba enkofu olonda nkoko nga ndwadde oli n'agamba enkoko zange zonna zaalwadde naye tosobola kusanga kibinja kya nkofu nga kiri awo kyebase embugo gy'olonde twafuna omusaayi ogwo ogw'ensiko ne tuba nga tuli balamu tetulwadde bansibulire bannayuganda abandaba kankomaawo ne pulogulaamu y'ensiko n'ey'olutalo tulyongerezaako n'olulala mweraba Essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.